وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا مرواني في سبيل الله مكبوليا الله nga ekigambo kya Allah mwagala kibeere waggulu, ekitali kigambo kya Allah nga kyekirina okuba wansi, eddiini ebeerenga ebukala mu bantu, ebeerenga esaasaana. Naddala alladhina yuqatilunakum, abo abasazeewo okubalwanyisa mubasitukiremu nammwe mubalwanyise, muleke kweveera, muleke kwetuulako. Wala ta'tadu, naye temulumbagananga abatabalumbaganye. Inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin, Allah tayagalira ddala abantu basosonkereza bannaabwe abalumbagana nga babadde ensi eri mu mirembe, ate mmwe ne mubeera nga mulumbagana abo abatabalumbaganye. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. واقتلوهم مبتي ababalumbaganye حيث ثقفتموهم, wonna we muba sobodde obbasanga. وأخرجوهم mubagobe min haythu akhrajukum, awo wonna we baabagoba, kubanga tukimanyi nti abasiraamu baagobwa mu mayumba gaabwe ne basenguka ne bagenda e Madiina, naye Allah subhanahu wa ta'ala ebintu n'abikyusa. naye bwe baakomawo Allah agamba abo abantu abaabalwanyisa olubereberye ne babagoba mu maka gammwe, bonna we mubasanze mubalwanyise kubanga be baasooka okubatawaanya, mubagobe mu bifo bye mwalimu, ebifo byammwe mubibajjeemu, ebyo bye baabajjamu ne babiwaŋŋamamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mubajjeemu mu bifo ebyo bye baabajjamu okusooka olubereberye. Walfitnatu, kubanga shiriki oba fitina y'okusamira oba fitina y'okusinza amasanamu, ashaddu min alqatli, mbi nnyo n'okusinga okutta. Wakiri weeweeyo ttibwe okusinga shiriki lweneebeera ng'ebudama, ebeere ng'efuna amakanda mu nsi muno, mugirwanyisa ebeere ng'evaamu. Wakiri omuntu abeere ng'awaayo obulamu bwe omukkiriza ttibwe ku lw'okubeera nga alwana shiriki okuva mu nsi muno. Wala tuqatiluhum, temulwanyisanga abantu abo ne mulwanagana nabo inda almasjidi alharam, singa balibeera batuuse mu muzikiti gw'emizizo, kubanga kizira okuyiiramu omusaayi mu eriya y'omuzikiti ogwo, hatta okutuusa mpozzi yukatilukum fihi, nga nabo basazeewo okubalwanyisa nga muli mu kifo ekyo eky'omuzikiti gw'emizizo. Fayinkatalukum, bwe babasazeewo okulwanira mu mizikiti egyo egiri mu eriya y'omuzikiti ogwo ogw'omuzizo, nga bo mwe basaze okwewogoma basinziire mubalwane, faktuluhum, nammwe mugende mubalwanyise. Kadhalika beekityo jazaa'ul kafirin, y'empeera y'abantu abatakkiriza amateeka ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yalamula mu ntandikwa y'obusiraamu, nga tayagala abantu kulumbagana batabalwanyisizza, naddala ng'abakyala tebattibwa mu ntalo kubanga bambi bakazi battu, abo tebatera kubeera mu byantalo bya kutulwanyisa. Abaana abato tebattibwa kubanga bambi tebabeera nga balina embeera yonna etulwanyisa. N'omuntu yenna aba atwetegudde nga tali mu bya kutulwanyisa, oyo obusiraamu tebukkiriza kumulumbagana. Obusiraamu abantu abali mu masinzizo abasinza tebatubakkiriza kubeera nga tubalumbagana, wabula tunyoonyo oyo atukigomya, atuwalaganya. Allah gw'atugamba nti mulumbagana abo abatabalwanyisizza, wabula giri emitwe emikulu egitabaagalira ddala, mugifeffette, wonna we muba mugisanze mubeere nga mubalwanyisa, kubanga shiriki okubudama mu nsi kyakabi nnyo okusinga n'okuttibwa kwammwe. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا, singa abantu abo baneekomako ne babeera nga abawanise ne bagamba tukkiriza, mutuwangudde, muleke okubatigomya, mulekeraawo. Fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah musonyi musaasizi. Abantu abo mubawambe, mubasibe, mubateeke wali, mubawe imaamu alabemu abasaana okuttibwa, abasaanye okulekebwa, oba bonna abasonyiwe. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
وقاتلوهم مبروانيسي حتى لا تكون فتنة okutuusiza ddala waleka okubeerawo mu nsi muno ekikemo kya shiriki aviire ddala mu nsi muno wayakuuna ddiinu lillah eddiini ebeera ebukadde mu nsi muno ebeera eddiini ya allah yebeebeera waggulu nga yetuntumuka yokka buli woolaga kwaziina buli woolaga kusaala mulwanyisa abantu abo shiriki ave mu nsi muno oba kyekikemo ekisinga okuba ekinene allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba okubeera ntulina okukirwanyisa wadde nga kibeera kitutta obulamu bwaffe ng'ayagala eddiini wayakuuna ddiinu lillah eddiini yokka eba esigala mu nsi ebeere eddiini ya allah busiraamu fain intahaw singa abantu banaasalawo ne babeera nga bawanise ne bagamba nti tukkiriza fala udwana tewali kulumbagana illa ala dhalimin okujjako abo abanaasigala ku bulyazaamaanyi abo mulina okubalwanyisa ne mubeera nga mubajjawo okujjako abo abawanise ne bakkiriza okulamula kwammwe. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام omwezi ogw'emizizo bishahari alharam gubeere n'omwezi gw'emizizo bwe babeeranga okulwana bakuyimiriza mu mwezi gw'emizizo oguzira okulwaniramu nammwe mugutwalenga kintu kikulu mwezi gwa muzizo temulwaniramu emyezi gy'emizizo dhulqaada dhulhijja ne muharramu ne rajabu emyezi egyo okuva edda gyali gya mizizo nga n'abatali basiraamu bwe gituuka bateeka wansi ebyokulwanyisa kale nammwe bwe babeera nga bagigulumiza mugigulumize walhurumaatu qisaasun n'ebintu ebizira omuntu okukwatako nabyo mubiwoolerengako eggwanga gamba singa omuntu akugjamu eriiso nammwe mumugjeemu eriiso linnyo ku linnyo mukono ku mukono kiwundu ku kiwundu qisaasun ebintu ebizira omuntu okubeera nga abikosa singa abikosa mubiteekeko qisaasun okuwoolera eggwanga faman i'tada alaykum muntu yenna agezangako okubaggulako olutalo n'abalumbagana fa'tazu alayhi nammwe mumulumbagane bimithili ma i'tada alaykum okufaananira ddala nga naye bw'abalumbaganye omuntu singa abeera avaddeko obulabe bw'akola naawe weerwaneko kyekimu omutuuseeko engeri y'emu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wattaqullah muti Allah wa'lam mumanyi anna allaha ma'al muttaqin Allah ali wamu n'abati Allah subhanahu wa ta'ala tajja kubeera nga ali kusaidiya abalyazaamaanyi. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا مويو في سبيل الله مقبول يا الله muleke kubeera nga mukodowala abalinawo ke mwinawo mweyo wonna wali ekkubo lya allah erirabika nti litwala obusiraamu mu maaso wala tulku bi aidikum ila tahluka muleke kwesuula mwekka mwekka muleke okusuula emikono gyammwe awali okuzikirira oti yali ategeeza nti muleke emikono gyammwe gifuula kakono kaamu obutawaayo jihaadi kugenda mu maaso kuba mujja kubeera nga y'omulabe wammwe abapulaaningira bwe muneetuulako ne mutapulaaninga jihaadi y'omulaba apulaaninga jihaadi emikono gyammwe mugikwate mu nsawo giweeyo mupulaaningi butyo obusiraamu bwe bunaatambula mu nsi bwe mutakikola mujja kubeera nga emikono gyammwe gye gibaleetedde okubeera nga mugwa awali okuzikirira olw'obukodo bwe munaaba mulaze muleke kwebaka bwebasiku w'omulabe teyeebase wa ahsinu mulongoose inna allaha yuhibbu almuhsinin allah ayagala nnyo abalongoosa. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج مكل حجة مبجف بوايو والعمرة نعمرة مجكولي مبجف بوايو kubanga buli kimu kirina empagi zaakyo, kirina emiziro gyakyo, kirina ebyo sunna zaabyo, kirina faraba zaakyo, kirina waajibu zaakyo. Buli kimu kikole mu bujjuvu bwakyo. Bweba hijja ebeere mu bujjuvu bwayo, wal umra ne umra ebeere mu bujjuvu bwayo, naye lillah ng'enniya yaffe tukola ku lwa Katonda atusiime. Fa in uhsirtum, naye singa mubeeranga muziyiziddwa okubeera nga mugenda e Makka naye ne mufuna ekibaziyiza mu kkubo ne mutasobola kutuuka, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali agenda okukola umra ne bamusibira e Hudaybiya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba embeera esobola okubeerawo ebaziyiza okutuuka okubeera nga mukola emikolo egyo. Famastaysara min alhadiyi, funa ekiba kikwanguyidde, ekisolo kisaddaake ng'ekirabo singa oba tosobodde kubeera ng'otuuka olw'okuba oyimiriziddwa mu kkubo. Bw'eba mbuzi giweeyo nga gy'osobola, oba nte giweeyo nga gy'osobodde, oba ŋŋamiya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwabadde mutambula nga mugenda okukola hijja naye mufunye embeera ebaziyiza okukola hijja nga bwe kyali Hudaybiya. Allah agamba nti awo bwe muba muyimiridde nga babaziyizizza okubeera nga mugenda okukola ki, babaziyizizza okukera umra oba okukola hijja, musale ensolo ebeebanguyidde. Buli muntu ekisolo ekiba kimwanguyidde ayiwira awo omusaayi bwe bamuziyirizza okugenda okukola ki, okukola umra oba hijja. Wala tahliku ru'usakum, naye temumwanga emitwe gyammwe hatta yabluga alhadiyu, okutuusa nga kimaze okutuuka ekyo ekirabo ky'ensolo ky'ogenda okusaddaaka mahillahu, mu kifo we kirina okubeera nga kisaddaakirwa, oluvannyuma mulyoke mumwe emitwe mweyambula engoye ezo ze mwajjiddemu ez'emikolo. Kale bwe tubeera nga tuziyiziddwa mu kkubo, awo we tusalira ensolo, ne tubeera nga bwe tumala okusala ensolo ne tulyoka tumwa emitwe, ne kiryoka kitegeeza nti tukkiriziddwa okweyambula engoye ez'emikolo, tudde mu ngoye zaffe eza bulijjo, kubanga omukolo olwo guba guwedde n'okubeera nga tusaddaase ne tumwa enviiri zaffe. Faman kaana minkum marida, omuntu bw'alibeera mu mmwe nga mulwadde n'abeera nga akoze ekikolwa ekyo kyatateekwa kukola oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo. Ekyokulabirako, omuntu afunidde omusujja omuyitirivu oluvannyuma mu hijja oba mu umra, oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo. Mu mateeka nga baamugaanye okwambala olugoye olutunge, naye afunye obulwadde n'akola ekyo kyabadde tateekwa kukola, n'akikola olw'obulwadde obwo. Aw bihi adhan min ra'sihi, oba afunye obuzibu okukosebwa nga kuli ku mutwe gwe, tebamukkiriza kwambala kintu kyonna ku mutwe gwe. Omutwe gulina kuba mwereere, naye n'abeera ng'oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo amaze n'okunuyirira n'okwambala engoye n'afuna obukosefu ku mutwe, afunye ensekere zimuyisa bubi, afunye situka mukalabula bulala, n'awalirizibwa okubeera ng'abikka omutwe gwe ekitamukirizibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo. Allah agamba nti omuntu akola ekintu kyonna ekitamukkirizibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo naye n'akikolwa olw'obuzibu bwonna bw'aba afunye ku mubiri gwe oba ku mutwe gwe, ekintu ekyo fafidyatun min siyamin, ateekewo fayini, abeere ng'ateekayo okusiiba, aw sadakatin, oba saddaaka yonna eba emukoze eki emwanguyidde, aw nuskin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oba okubeera nga asala ekisolo mu ngeri yonna eba emwanguyidde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye okusiiba kwe kuliwa yeesalirawo ku ebyo byonna, siyami 3 ayyam, waddemba okusiiba ennaku 3
au sadaka yeki it'amu 6 masakin alisiba masikini mukaga likulli miskin buli masikini ayinza okumulisa kiro eyemmere oba ekyo nuskin abereke ekisolo kyasala obanga mbuzi singa abanga agisobodde kwebyo alondako kyasobola okukola omuntu yenna aba afunye okubadde ne bumukozesa ekyo kyatateekwa kukola oba nga buli ku mubiri gwe oba ku mutwe gwe omuntu oyo asiiba ennaku 3 oba akola saddaaka n'alisaba masiikini 6 oba nusuki n'abeera ng'asala ensolo ng'embuzi faidha amintum naye bwe mubeeranga mu biseera eby'emirembe toli mulwadde ku mutwe tekuli bukosefu toziyiziddwa mu kkubo n'obeera nga oli mu kiseera ky'eky'eddembe mu ngeri yo gy'ogenda okukola mu hijja faman tamattaa bilumrati ila alhajji omuntu yenna aligezaako okukola hijja eyitibwa tamattuu kwe kusooka okukola umra bw'ogimala umra n'oyambulamu engoye z'emikolo bw'omala okuzambula n'osigala mu makka n'olinda hijja etuuka oba n'osigala mu makka olinde hijja etuuka atoddemu bakane n'emikolo gya hijja allah subhanahu wa ta'ala yagiyita omuntu akola hijja eya tamattuu kwe kugatta kwe kusooka okukola umra n'olyoka atuweeyambula n'ogenda okukola ate n'olinda emikolo gya hijja ogikole omuntu akola ibaada ezo 2 n'asooka entono n'alinda ennene allah agamba nti omuntu ow'ekika ekyo singa aba amaze okweyambula mu umra nadda mu ngoye ze eza bulijjo ate n'alinda hijja etuuke naye agikole allah agamba omuntu akoze ibaada 2 mu kiseera ekya hijja famastaisara min alhadi naye anoonyangayo ensolo egyaba asobodde ng'emwanguyidde gamba ng'embuzi gamba nga ente eyo nayo agisaddaaka olw'okukola ibaada ezi 2 mu kiseera ekimu faman lam yajid omuntu oyo bw'aba tasobodde akoze ibaada ezi 2 asoose umra neyeyambula n'alinda hijja fasiyamin ajja kusiiba atasobodde kusala mbuzi oba nte oba eŋŋamiya tajja kusigaliraawo fasiyami asiibe 3 ayyamin ennaku 3 fi lhajji mu biseera bya hijja wa 7 ate asiibe ennaku 7 idha raja'tum bwe muliba muziseeyiika ennaku ezo 7 3 tilka asharatun kamila ero lino lye 10 erijjudde beddu dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri almasjidi alharam eryetteeka likola kwabo abatalina famire zaabwe ku muzikiti ogw'emizizo nga si bataka ba mu makka likola kufa abagenyi ababa bagenzi obugenzi mu ngeri eyo kubanga bali abataka mu makka teribakwatako eryo eryokkola emirundi 2 wattaqullah muti allah wa'lam mumanye anna allaha shadidul iqab allah muyitirivu wa kubonereza الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج حجة يجول يكوغرا أشهر معلومات إينيم يزي إجايو إجماني ردو برونجي أباماني باجتبوليرا وموزي الشوال ويقدروا برمضان ونذو القعدة ننكو كمي وموزي ذو الحجة by'ebiseera ebimanyiddwa obulungi ng'emyezi gya hijja faman farada fihinna alhajja omuntu bw'abeera ng'ala amaze okukakata n'akakasa mu myezi egyo nti ajja kukola hijja fala rafasa tasaanidde kukola bikolwa byakwegadanga wala fusuuka tasaanidde kukola bikolwa bya bwonoonyi ebyo allah byatayagala ebya haramu ng'amenya amateeka tasaanidde kukola bikolwa bya bujeemu eby'obwonoonefu wala jidaala fi lhajji ate mu hijja temuliimu wanyisiganya bigambo nga muleekaana mukuba empaka wama tafaalu min khairin buli kirungi kyonna kye muba mukoze nga muli mu hijja oba ebweru waayo nga muli mu biseera bya hijja oba ebweru wa hijja yaalamuhu llah buli kalungi allah akamanya
watazawadu musibengi ntanda muleke kutuuka Makka kalubiriza bataka bamulinga mubasabiriza watazawadu musibengi ntanda mufunako okulya akava ku ssente zammwe fa inna khayra zadi taqwa waddenga entanda esinga okubeera ennungi kwe kutya Allah bw'otuuka eri olaga obuwulize obw'ekika ekyawaggulu obwawukanako n'obuwulize bw'obeera nabwo mu biseera ebitali bya hijja wattaquuni munti ya ulil albaabi abalina ku magezi singa mutuuka mu kifo kiri kiba kyetaaga okulaga nti mu butuufu ate mmwe mwali nkiddemu ak'enjawulo singa mubaamu amagezi kubanga emigaso gye muba mulabe bannammwe gye batannalaba gibeera mingi. laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح تمين مسانغو قلنا أن تبتغوا كبيرا أنت بمتوكي مففتا فضلا إبيو بسوزي نمبيرا مففتا إبيو بسوزي بيرونجي من ربكم كبير الله سبحانه وتعالى مرزوا مي تشينا تبو متو يجنزو كرا حجة وكبيرا أنت بوتوكي ينكو سوبرا يو كبانغ بيرونجي إبيلي يو كتوندا وافي بياتيكا يو بيجيتي ريفو فإذا أفضتم من عرفات نيسينغا مبيرا مغمبرو كسو كبا معرفا kubanga mu Arafa gye tubeera olunaku olw'omwenda bwe tubeera nga kaseera enjuba egudde ne tubeera nga tukulumugguka okuvaayo tugende bwe tunaasula emizalifa fadhkuru llaha inda almash'ari alharam mwogere nnyo ku Allah singa mubeera nga mutuuse mu kifo ekyo ekya Muzalifa awali ekifo ekikulu ennyo mu bifo ebikulu ennyo eby'emizizo eri Allah subhanahu wa ta'ala mwengeri y'ebya ibada ya hijja mubirenga mwogera nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mukumwogerako ennyo wano kwategeeza mujja kusaalirayo subuhi mujja kusaalirayo maghribi mujja kusaalirayo isha kubanga emizalifa tujjukire nti bwe twabadde mu Arafa twasadde zuhuri ne asiri nga tuli mu Arafa ate maghribi ne isha ne subuhi Allah tugambye nti mwogerere ku nnyo ku Allah nga mutuuse mu kifo eky'emizizo ekyo ekikulu mu mikolo gya hijja bwe tutuuka mu Zalifa eyo gye tujja okusaalira magharibi ne isha nga tubigasse wamu oluvannyuma ne subuhi tumala okugisaala. Wadhkuru mujjukire nnyo Allah kama hadakum nga bw'abaluŋŋamizza okutuuka mu bifo ebikulu ng'ebyo wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wadde olubereberye mwali babuze nga temunnamanya bukulu bwa bintu ebyo. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم oluvannyuma nga muvudde Muzdalifa afiidu min haythu afaada an-nas mukulumukuke mugende min haythu afaada an-nas eyo abantu gye bakulumugguka bagenda musobole okubeera nga mutuukiriza emikolo emirala mugenda okukuba ekiwaji mugenda okusala ebisolo mugenda okukola tawaafu lifaada wastaghfirullah mwegayirire nnyo Katonda buli lw'okanyuga ejjinja astaghfirullah ng'okuba ekiwaji bw'okomawo nodda mu nnyumba ikkiriza istighfar kubanga twaze kweyoza ate ebyo byebifo mwe tweyoleza era nabbi yakutegeeza nti hijja bw'eba ekkiriziddwa terina mpeera okujjako jjana era okomawo ng'olinga kaddebi nga tolina zambi lyonna oba oli muto. inna allaha kubanga Allah ghafurun musonyiye rahimun ate musaasizi. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo byonna bitugamba tubeere nga tubikola kubanga abaatuwadde omukisa munene ogutafunwa buli muntu. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم نيبwe mukakasa nti emikolo gyammwe mugimaze bulungi buli kimu kiteredde olunaku olwo mumalirize emikolo gy'okkuba ekiwaji ekinene musaze ebisolo mumwedde emitwe tawaafu lifaadha ewedde fadhkuru llaha mu bukoma w'emina mwogere ennyo ku allah kubanga awo ate waliwo okusulawo ate nkyamuddemu ebiwaji bisatu kadhikirikum abaakum nga embeera bwe yali obusiraamu tebunaba kujja mwayogeranga kuba kitammwe ebiseera by'okutuula emina buli omu ne yeewaana ne bajjajjaabe naye kakati oluvannyuma lw'obusiraamu okujja ebiseera bya emina temuwaaniramu bajjajjammwe temweyogereramu ku ndyo zammwe wabula mwogereku allah yekka aw ashadda dhikran oba mumwogereko n'okusingawo nga bwe mwayogeranga ku bakadde bammwe famina nnaasi mu bantu mulimu nga tuli mu kifo ekyo man yakulu agamba rabbana atina fi duniya ayi allah tukusaba otuwe mu bulamu bw'ensi eno ebirungi biyitirivu wama lahu fi lakhirati min khalaq n'avaawo nga talina mugabo gwonna gwe yeesabidde ku bikwatagana n'akhira ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول أقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي الله توي برونجي كنو كنسي وفي الآخرة حسنة نكو آخره توي برونجي وقنا عذاب النار otukingiriza ebibonerezo by'omuliro abantu ab'ekika ekyo basanyusa allah abasaba eduniya ne basaba n'akhira basaba kusaba eduniya yaabwe erongoke allah abalongosiza eduniya ate oluvannyuma n'akhira yaabwe ate ne basaba allah abategule abakingiriza omuliro أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا abo nno bajja kufuna omugabo munene nnyo mu kusaba kwabwe okwo kwe basabye era mwebyo bikolwa byabwe byonna bye bakoze muno mu hijja n'awalala bajjewa allah kusanga nga balina omugabo omulungi munene nnyo wallahu sari'u lhisab allah mwangu wakubala bajja kwesanga ng'abikoze mu bwangu ng'abawadde واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون كتبير منا إنكم إزبير منا الله قام واذكروا الله مغرنيك الله في أيام معدودات منكم إزو kwanyika ennyama engere kubanga olunaku lwayidi bwe luba luwedde enkeera wabaawo okusala ebisolo ennaku ssatu ezibalibwa ze tuyita ayaamu tashrik nga tuli emina faman taajjala fi yawmain omuntu bw'apakuka n'abeera nga yayagadde kukoma ku nnaku bbiri tasobodde kumalayo nnaku ssatu ez'emina fala isma alayhi oyo talina ttabbu waman taakhara n'abeera ng'akeereye n'amalayo ennaku essatu emina ng'akyegayirira allah n'okumusaba amusaba ebirungi nga bw'agambye nti asabe ennyo ajja kufuna omugabo munene allah agamba fala isma alayhi amalayo essatu naye talina ttabbu liman ittaqa naye ekyo nno ky'abantu abakolebwa nga takwa yaabwe eriko mu grade nnene kubanga abantu baba beetamiddwa nga bakooye ennaku essatu si kyangu bantu kuzimalayo okuggyako abalina takwa oyo alina takwa asobola okuvumirira n'abeera nga ajja gumiikiriza wattaqullaha muti allah waalamu mumanye annakum ilaihi tusharun tijaaliru mumwe najje mujja okudda mu kuŋŋaanyizibwe buli muntu amusasule nga bwe yeeyisanga obulamu bw'ensi mu bufunze ng'omuntu atagendangako makka tuyinza okuwa ekifaananyi nti omwezi gwa dhulhijja omwezi gwe bakoleramu hijja gwe mwezi ogusembayo mu mwaka mu mbala y'ekisiraamu ye Desemba w'obusiraamu ennaku 10 ezisooka allah subhanahu wa ta'ala yaziteekamu obulungi bungi naye mu nnaku ezi 10 balanga lwabonese 2 3 4 5 6 7 olunaku olw'omunaana
olw'emboneka ey'omwezi ogusembayo mu mwaka ogw'obusiraamu gwa Zulhijja abantu bonna basula Mina nga beetegekera olw'omwenda bwe lunaakya paka ku subuhi bappa bajja kwedduka bagende balinye ebidduka byabwe abatambuza ebigere batambule nga bagenda mu lusenyi ku lunaku olw'omwenda oluyitibwa Arafa. Bonna bajja kusiiba eyo gye bajja okusaalira dhuhuri gye bajja okusaalira ne asiri nga babigasse wamu bajja kubisaalira mu lusenyi lwa Arafa. Bonna miliyoni ne miliyoni zibeera mu kifo kya Arafa. Obudde oluwungeera ng'enjuba egudde bappa batambula olugendo olulabika nti si lutono nga bagenda okusula mu kitundu ekiyitibwa Muzdalifa. Muzdalifa awo we balonda n'amayinja ge bajja okukozesa mu kukuba ekiwaji. Muzdalifa awo basaalirawo magaribi ne isha nga babigasse fuzzi ne subuhi era baba bakugisaalira awo. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba ebyo byonna ebifo bikulu Allah bw'aba batuusaamu munyiikire buli kifo ekikulu bwe mutuuka munyiikire okubeera nga mulaajana kubanga oyinza obutaddayo oba oyinza okuddayo naye tofiirwa mukisa gwa kulaajana nakweyogerako. Allah subhanahu wa ta'ala mwebikkulire omubuulire byonna obwetaavu bwo byoyagala akutaase byoyagala akuwe. Ku lunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala ng'alukeeseza subuhi ogimaze olunaku olwo tuba tukedde olunaku olw'ekkumi ffenno tuba tuli mu kusaala Idi bannaffe olwo ne bajja. Lunaku luba luzibu nnyo olwo olw'ekkumi luba lunaku lwa kujja kukola mikolo gino nga bavudde Muzdalifa ku makya boolekedde olw'Emina. Emina awo baba balina okukuba ekiwaji ekinene bonna bakuba ekiwaji kimu. Ensonga lwaki baga nti abantu bafiirawo bangi kulwokubanga bakola emikolo nga bangi bonna bagenda kukuba ekiwaji kimu n'amayinja ge baleese okuvaawa Muzdalifa we basuze we basalidde magaribi ne isha ne subuhi. Kakati ejjinja buli wolikanyuga ng'oyogererako ennyo lya Allah Allahu akbar Allah yagala nnyo okumwogerako mu ssaawa efaananako ng'eyo ye yasinga okumanya lwaki ebintu ebyabwe tulaalikako kubanga ye mumanyi amanyi ebyekwese. Ku lunaku olwo lwennyini olw'ekkumi ng'eno ffe tuli mu Yidi yaffe bo bannaffe bamaze okuba ekiwaji bagenda ne bamu emitwe gyabwe abakendeeza ne bakendeeza ne basala ensolo zaabwe abalina obusobozi ne bagenda ku Kaaba ne bwetooloola olwetooloolo oluyitibwa tawaafu lifaada olwetooloolo olukulu abantu lubakulumugguka bonna okugenda okwetooloola olwetooloola lwa hijja. Allah subhanahu wa ta'ala emikolo egyo singa baba bagimaze ku lunaku olw'ekkumi ku lunaku olw'ekkumi n'olumu bakomawo Emina ne babeera mu weema zaabwe. Mu weema zaabwe ezo bwe babeeramu Allah abagamba kubeera nti boogerera nnyo ku linnya lye babeere nga bamusinza mu nsinzi eya waggulu nga beegayirira Allah abawe ebirungi by'edduniya n'akhira n'okubawonya omuliro. Allah agaye nti abasuubizza ababeera mu kiseera awo olunaku olw'ekkumi n'olumu olunaku olw'ekkumi n'ebbiri n'ekkumi n'essatu zennaku eno ffe zetubeeramu essatu eziddiridde olunaku lwa Idi ayyamu tashrik ziba za kulya nnyama mu busiraamu tezisiibwa ziba za kulya na kunywa na kweyagala. Allah kyagambye nti omuntu asobodde okubeera ng'amalawo ennaku bbiri talina mutawaana ate abatya Allah aba waggulu omuntu asobola okumalawo ennaku ssatu ng'akyegayirira Allah subhanahu wa ta'ala wadde nga tekikoleka okwijjako abantu ab'amaanyi mu taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala ennaku ezo singa ziba ziwedde olwo hijja eba ewedde ng'abantu beetegekera kusiba migugu kudda waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubasonyiwa singa hijja yaabwe eba nga agikkiriza. Olwo ekisembayo kwe kwetooloola Kaaba. Kaaba yeetooloolwa emirundi esatu. Omulundi ogusooka nga mwakayingira bwe muti mu Makka nga mwakagirabako waliwo kye tuyita tawaaful qudum okwetooloola okulaga nti nange ntuuse tukalibadde ng'okujaaniriza emirundi 7. Ate ne bwe tuba tukomawo tulina okwetooloola tawaafu alwida okwetooloola tawaafu alwida okwetooloola olw'okusiibula Kaaba eyo toyinza kumanya olikomawo oba tolikomawo. So nga ate waliyo n'okwetooloola nga mulimu mukulu gwa hijja gye tuyita tawaafu lifaada gye mulina okwetooloola nga olwetooloola lwa hijja zenneetooloola 3 bw'atagendangayo era oba ofunye akafaananyi
tosigadde nga bw'obadde. Tusaba Allah akusobozese obeere nga ekiseera bwe kiriba tukituuse osobola okugenda okulambula enju ya Allah. Ekirabika nti si kya bonna wabula Allah yakironderamu abo be yateekako okusaasira kwe. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس نمبانtu mulimu ekika ky'abantu man yu'jibuka qawluhu fi lhayati dunya, omuntu asobolwa okwewuunyisa ebigambo bye wano ku ngulu nga birungi nnyo mu bulamu buno obw'ensi. Wayushhidu llah, era ng'ajulira Allah subhanahu wa ta'ala ala ma fi qalbihi, nti ku bukkiriza obuli mu mutima gw'obuyitirivu bw'alina. Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi ku bukkiriza bwe obwo bwe yeeyita ba bwe yeeteekako nti mu mutima gwe imaani nzijuvu, nga kungulu bw'ayogera omuwulira ebigambo bye biwoomerevu. Wa huwa, songa omuntu oyo aladdu lkhisaam, yewoolulango mukaayagana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okugavvoola wamu n'ogamenya n'obutagakkiririzaamu n'akamu n'akeddagala. Nga wano kungulu ayogera ebigambo bye nga birungi era ng'ajuliza Allah nti obukkiriza obuli mu mutima gwe bukkiriza bungi era bw'amaanyi buli ggulugulu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ng'akutegeeza nti ate omuntu oyo nga mulabe wa lulango, omumenyi w'amateeka, akaayagana nago nga takkiriziganya nago. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سنغابيرك وابدين ولك ناوي omuntu oyo n'abeera ng'amaze okulaba nti waali tomulaba. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, atambula mu nsi muno ng'akola butaweera okulaba nti asaasaanya obwonoonefu mu nsi. Wa yuhlika alhartha, n'akola ekisoboka okubeera ng'azikiriza ebimera. Wannasla, n'akola ekisoboka okulaba ng'azikiriza ebiramu ng'ebinyonyi, ng'ebisolo. Ye muntu ayonoonera ddala environment y'ensi eno, obutonde bw'ensi nga tabufiirako ddala butaataaganya. Weewuunye Allah subhanahu wa ta'ala okwogera aya eno nga ku mulembe guno abantu boogera ku environment n'okukuuma obutonde, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akulaze nti mubaamu abantu abakola obutaweera okwonoona obutonde bw'ensi eno, ne batema emiti, ne bazikiriza ebibala ebyali awo ng'abantu balya bya bwereere n'ebinyonyi byeyagala n'ebiwuka byonna ebiramu eby'omu nsiko. Wannasla, ne boonoona n'ebisolo, ne boonoona n'ebinyonyi we bibeera. Abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako abatafa ku bulamu bw'ebitonde ebirala, nga bo banoonya kwekusa ne batafa kubeera nga bakuuma obutonde bw'ensi. Wallahu la yuhibbu alfasad, Allah tayagalira ddala abantu boonoonyi aboonoona mu nsi ye ne babeera nga bagitabangula okubeera nga bataataaganya obutonde bw'ensi eno. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له ببابا مغامبيكو اتق الله تي الله سبحانه وتعالى كبيوكولا وبيرينغو رونغوسا أخذته العزة kimukwata ekitiibwa kye yeeteekako ne kimuleetera bil ismi okwonoonera ddala. Olw'akatiibwa kali ke bamuwa kamuleetera okubeera nti ayongera kwonoona
ng'alabira ddala nti abamugambako si be bali mu ddaala abateekwa okubeera nga bamukomako, abateekwa okumugambako olw'ekitiibwa ky'aba alina ne kimwongera bwongezi okubeera nga kimuleetera okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, nga bw'agambye ntayagala boonoona butonde bwa nsi ye. Fahasbuhu jahannam, omuntu ng'oyo bw'aba abalemeredde ng'akatiibwa temwamuwa kamuleetedde okwematira n'abeera ng'agenda bugenzi ng'ayonoona, bw'omumala omuliro jahannama nga gwe gujja omuwuliza bw'aba yeefudde ennampulira zziri. Walabisa almihad, ate obudde obwo obw'omuliro jahannama bugenda kuba bubi nnyo eri abantu abajeemu. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس ate mu bantu era muliyo, mu bantu waliyo ekika ekirala, man yashri nafsahu, omuntu awaayo omwoyo gwe, ibtigaa marudati llah, ng'akola ng'akabasana okulaba ng'asiimisa katonda we, akola ebye katonda by'ayagala, agenda okuva mu bulamu bw'ensi nga musiimye. Wallahu raufun bilibad, Allah akwata mpola abaddu be mu ngeri y'okubasaasira, n'abeera nga omuntu akabasana ku lw'okumusiimisa naye ajja kumusasula ng'atuuse mu maaso ge naye asiime. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا أبانهم أباكيزا ادخلوا في السلم كافة, muyingire mu ddiini busiraamu muggweremu mwenna, eddiini ebayingire ebabukale, mubeere nga mutotobadde busiraamu kungulu ne munda, ng'omuntu akulaba kungulu akakasa nti oli musiraamu, so ng'ekikulabikako kungulu kibeere nga ne munda bwe kiri. Mubeere nga muyingira eri eddiini ya Allah mugiggweremu, kyaba ategeeza nti amateeka mubeere abawulize gye gali. Allah bw'aba alagidde mukole ekyo mukole, temubuuza wadde kyawukana n'okutegeerako. Bw'aba agaanye ekyo tobuuza, beera ng'okireka yadde nga kibeera eri omwoyo gwo ng'okyetaaga nnyo. Wala tattabi'u, muleke okubeera nga mugoberera kutuwaati shayitaani, amakubo ga sitaani, kubanga sitaani erina obukubukubu bungi nnyo bwegenda etega. Leka kulekerawo omutima gw'omwagaanya, sitaani wejja kubeera ng'esinziira okuba ng'ekusensera. Innahu, mazima shayitaani oyo, lakum gye muli mukimanyi okuva edda, aduwwun mubin, timulabe wa lwatu gye muli, tabaagaliza kalungi konna. Allah by'ayagala tayagala mubikole, wabula yo byeyagala mukole. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم, naye singa mubeera nga museeredde, nga bwe kiri mu butonde nti omuntu aseerera, naye bw'obanga oseeredde min ba'di ma ja'atkum albayinat, oluvannyuma lw'obunnyonnyofu okubeera nti bumaze okubajjira, bwe mubanga museeredde, fa'lam, mumanye anna allaha azizun hakim, ti Allah w'amaanyi tawangulwa ate takola nsobi. Ky'oba olina okukola ng'omukkiriza kubeera nga weenenya ku ekyo ky'oba oseereddemu, awo wonna w'oba oseereredde, kubanga obunnyonnyofu oba obulina n'ekituufu era oba okimanyi. Naye bw'olemerayo, kakasa nti Allah tojja kumuwangula, kubanga ye azizun, tawangulwa, ate hakimun, takola nsobi, ajja kuwa ekyo ekijjamu ekyo ky'oba okoze mu bujeemu bwo. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون, abaffe mulowooza abatakkiriza balinayo kye balindirira,
illa okujjako an yatiyahum allahu fi dhulalin min alghamami, balinda Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti abajjira ng'ajjira mu bisiikirize by'ekire, walmalaika, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ne bamalayika lunaku lwe bagenda okujja mu nnyiriri, wa qudiya al amr, Allah subhanahu wa ta'ala lwalirabikako nga se mu bisiikirize ebyekire ne bamalayika nga bali mu nnyiriri nga bazze, ekintu lwe kigenda okwedomola, Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asalawo abajeemu bayisibwe mu ngeri basaanira, n'abo abaali abakkiriza babeere nga bayisibwa mu ngeri ebasaanira. Wa ila Allahi turja'u al-umur, balina okukimanya eri Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna gye zirina okuzzibwa. Ye mulamuzi agenda okusembayo okusalirawo buli muntu yenna waj'asaanidde okugenda okusinziira ku nkola ye nga bwe yeeyisa kuno ku bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abatakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebalina kye balinda okujjako balinda olunaku Allah lwajja okubeera nga alamula wakati w'ebitonde balyoke bejjuse nti singa baali bakkiriza, ate n'alibeera nti akkiriza ku budde obwo, obukkiriza bwe tebugenda kumuyamba wadde ng'alikkiririza mu kaseera akaliko obusungu bwa Allah. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل بوزا بتبني با يعقوب عليه السلام يكذب أكيرين يا إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة بمكاب يتوابوا إبياما جيري إبيادي إبين كوكونالا نيابا سنغو بونجي نبغانو كوكيريزا ومن يبدل نعمة الله kale n'omuntu anaawanyisa ekyengera kya Allah busiraamu n'akisuula mu guluka mubo min baadi ma jaa'ato, oluvannyuma lw'okubeera nga kimutuuseeko akitegedde nti busiraamu yeddiini entuufu olw'okusinziira ebitabo bye baalina, kubanga byali byannyonnyola obutuufu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era bwe yajja ne babulabira ddala nga y'oyo, ne Qur'ani nga baali baajogerako mu bitabo byabwe. Abo batabani ba Israila be Bayahudi abaali mu Madiina abeesunganga okujja kwa nabbi ow'enkomerero babeere nga balwana naye basobole okuwangula abatakkiriza, naye bwe yajjanga ava mu Bawarabu ensaalwa n'ennugu ne bakwata ne bagaana okukkiriza, era ne bakweka n'ebyali bimwogerako, ne babeera nga tebakyabisomesa bantu baabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyiigira nti yenna alibeera ng'akyusizza ekyengera busiraamu nga kimaze okubeera nga kimutuuseeko ng'akitegeera bulungi ng'abo baba bani Israil, yadde nga baalina emputtu nga buli kyebabaleetera tebakkiriza bajjajjaabwe, bakimanye nti bwe banaakola nga bajjajjaabwe. Fa inna Allaha shadidul iqab, Allah muyitirivu wa kubonereza, ajja kubabonereza nga bwe yabonerezanga abaabasookawo mu bakadde baabwe. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا